Kasangika atulidde mu by'emyaka gyonna
atuyira omubiri omutima ogwa zaabu omulongo. Yes. Majini Kabali Bugonzi, omulongo baniriza nnyo sabateekubireko mu bugalo. Omukama Katonda mulungi ekiseera kyonna. Abali wano olwaleero bategeeza nti muli butereevu ku Star TV, tukubireko mu ngalo. Abali wano olwaleero bategeeza kaseera kano kennyini tuli butereevu ku Bukedde TV, Bukedde 1. Neebaza nnyo bakama bange aba UBC TV olw'okumpa akakisa kano onzaani. Neebaza nnyo aba New Vision, Bukedde olupapula, Bukedde TV olw'okumpa akakisa kano onzaani. Neeyanziza nnyo abalabi bange n'abawuliriza bange na buli muntu yenna okwerekereza n'ombeererawo ku lunaku olwaleero. Mwebale kulabika bulungi, mwebale kubeera basanyufu, mwebale kunyirira. Tuyimirire ffenna twekubireko mu ngalo nga bwe tuwulira mulongo. Banange mwebale nnyo, mwebale kunjagala nga nkyali mulamu. Saba omukwano gwe mulina gye ndi tugukuume neera. Tony, kamera eyo gikube gwe ogikwata. Gatini okola ki? Bakugambye mukolo basanyu togeza n'okaababikabiddemu. Owekabireko nammwa kiseera. Irene, Gatini atwala shoti. Irene. Briefly nga tukyalina omukisa ogw'okubeera butereevu ku TV ezikyasinze okubeera ennene mu Uganda. Naye mulabeera mulaba abali wano ab'amasimu tutuule naye nga balina kompiyuta babadde balaba naye nga baagala banneetegereza okuva ku kibiwulire. Kyetugenda okusookerako olwaleero kikulu oba nkyalimu kisimanyi kyokwe kyalimu olutoninto Olimu oluntonintoni lukyalimu. Tony ajja kujja eddako nga bwenkola yaffe mugimanyi. Omulongo Babirye Sarah gamanya gange. Nzaalibwa Kabaale Bugonzi. Nzaalibwa omwami n'omukyala Saalongo Kasasa. Kaseera kano nsaba Saalongo Kasasa bw'aba nga amaze okutuuka ne Naalongo Kasasa bajjeko wano. Batuuse wano obutuba nti bakoze wano.
tujja kusaba mubampere ekkubo mpolampola bampere akayimba Saalum ne Nalo Katasa bakaje babikole bagenda basembera mpolampola bakubire engalo bawulire batata abaliwo gurupu eyo ejjeru mukati saba tubawerekereko bange bamaama taata wulira ku bantu abo nga bojja saba tujje ijjo tweyongere maaso abakulu bano bonna nga bwe bali wano be banzaala omwana tazaalibwa muntu omu ffe twakulira mu kyalo mwabakulira mu kibuga simanyi naye ffe tulina bamaama bangi tulina bataata bangi era bw'olaba olwaleero abavudde e Kabale Bugonzi nsaba omuntu omu mubazze anneebalizeeko abantu bano abazze ku lwange olunaku olwaleero Mukama mulungi ekiseera kyonna waliwo kyemubuusizza amaaso naye nga kiri kimu omwaka ogw'2020 mwakatambulako ennaku 12 tukiwe obugalo njagala okubaaniriza n'okubeebaza okujja okutusanyukirako ku lunaku luno omukama tumuwe engalo ez'omwanguka atuwadde obulamu mwebale kutwagala mwebale kwagala muwala waffe ono omulongo wabwe mwebale tulinnyira mu musaayi olwaleero obubaka buli nti lunaku lwa kusanyuka lunaku lwa mulongo bwe kuba kusanyuka sanyuka ate obubaka obulala tusanyukire mu Mukama atutadde wano ffenna ate olunaku tuluzibe nga ffenna tuli balamu omukama bakuume erinnya eryange nze brother Senfuma Matthias Mulumba Kalemba headmaster w'essomero ya Uganda Matters Primary School Lubaga tweyanziza nnyo tweyanzeege nsaba DJ abawe akayimba nafaananani Ntoni DJ nsaba tuwa akayimba Lisha M Sentene wotampereza Maria It's the legend for that. Mbala mwekesa chimala Ngeri jenkuno
okulokola obudde. Mu kaseera kano ngenda kusooka okurecognizinga n'okulaunchinga group zaffe ez'ekkooti y'amaka. Abatali ba group mwebale kujja era ffe tusinga obungi abatalina group. Tukubire abalina group mu ngalo. Ago ge magye ga Mulongo agamweyimirira. Mu kaseera kano tugenda kulaunchinga n'okwebaza buli group ate n'okugiwa certificate yaayo. Batukozesa omukisa guno okuba nti tuli ku mpewo eza Star TV. Nebaza Managing Director Mr. Agaba UBC tumukubire mu ngalo. Nebaza bakama banga abantwala Manager wa Star FM Charles Wanika Sensuwa tumukubire mu ngalo. Kyono dane basikyongera ko tumukubire mu ngalo. Nebaza bakama bange bonna. Hadija bangambye ku TV mbuno. Ani asomye ebbaluwa n'agamba Hadija yaganda okujja. Hadija ngenda mubaletera mulabeko wano nsaba aleete certificates ezo nga mu kaseera kano bwe mbanjulira ttiimu ey'ekkooti y'amaka evunaanyizibwa ku buli kye mulaba n'ekyempeereza ku mpewo ku YouTube ate ne ku TV. Boosi afande nsaba muggyeko abantu babalabe. Hadija buli kyendyako buli kyeŋŋamba nze njagala kulya ki nga yasooka mama Sala nkoko yayogera bwenjako negamba emmere ng'egaanye mama Sala ng'olabye ng'ateeka ebbali. Hadija kyendya kyalya naye buyo. Hadija yagaana. Hadija mumuveeko sina kye ŋŋenda mumukolera. Hadija weekubire mugalo naawe komuyambako. Baliwa tujja wano ttiimu endala tewera kubanga eri mu kukola mugiraba amagye gonna we gali buli omu tunamuyitira waali. Saba mu kaseera kano boosi muwe omuzindaalo ate abeeko byayogera. Tweyanziza bassebo ne bannyabo okutwagala okwagala Mulongo babiri Saala Bemuti ne mujja ku lunaku lwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze ndo bangambye olunaku luno era nga nkimanyira Mulongo babiri si lwakwogera lwakwebaza bwebaza ne kusanyuka. Mulongo weebale nnyo okuweereza abantu ne bakuteekamu obwesige Bemuti ate naawe n'otabayiwa. Weebale nnyo weebalire ddala. Obwesige bw'oba kutaddemu naawe oyongere okuweereza eggwanga n'okubaweereza. Nze Michael Balaba mpeereza ne Mulongo mwebale nnyo. Abantu abatya omuzindaalo kale nze kambanjulira amagye. Omukulu oyo bamuyita afande Kimirango Ruben Mpima taata Rachel tumukubireko omugalo. Tolerating a nonsense oyo. Abakulu abalala bali ku kamera nga bwe tujja tubalaba era be bakola emirimu egyo. Bw'olaba TV ng'ekankana oba ku YouTube nga ebiriyo si birungi be bali questionable obennyininyini era mulina okubeera answerable. Kale katuddeeko mu kaseera kano saba obbanjulira omu ku bakama bange omukulu amanyirwe Taddeewo eyakatuuka akiikiridde UBC mu kaseera kano. Saba ojja obuuze ku bantu katono. Sister Nakato mbaniriza nnyo buli omu mu kiti kye, badirectors b'amasomero, abakulu mwenna n'abalala bonna abatannaba kutuuka bonna tubaniriza. Omukulu owa Crime Media omukama mulungi. Saba tumukubireko mu bugalo. Kyogere ky'omubuziza. Wamma mbadde mubuuza nti nange ntandike ne Made in Kabale Bugonzi kubanga kyatandisa. Balabi ba Star. Yogera
olunaku mumusanyudde nnyo alabika essanyu lingi obwongo bukozesi kukulisinga nsanyusa okukula abalabi ba Star TV Star FM tusanyusa okubalaba mwebale kwagala mulongo babiri esaara ffe ng'aba UBC omulongo babiri esaara twamufunanga kirawo omusaala ndowooza amanya n'eddoboozi amanyire Tadeo nze ndi musajja mutoolo naye nkola n'omukazi ono muganda epaako oyo epaako akiiki naye namuweiye abwoli nsanyusa okubalaba mwebale twagala mwebale kwagala mulongo babiri esaara mwebale kulaba UBC TV Star TV ne Star FM ekitongole kino kya gavumenti naye ffe twewaayo okubaweereza yensonga lwaki olaba nti omuntu omu ku kitongole omulongo babiri esaara asobodde okujjuza mu kisaawe wano ne mujja mu mulabe tusiima nnyo emirimu gy'akola era tumwebaza nnyo okulabika nti asobola okukwasaganya abantu abenkanidde bwe bati omuntu omu batawaanya abo kyonga tekikubidde mu ngalo ekyo kyo sikimanyi bannange olunaku lwaleero lwakusanyuka ffe we tuli okubeera nga tubasanyusa ate nga nammwe bwe mutusanyusa nsaba musanyuke nnyo sijja kwogera bingi kubanga lunaku lwakusanyuka eno si sipiikidde n'olw'ensonga eyo nsanyusa okubalaba mwebale kujja mbaagaliza olunaku olulungi mweyongere okulaba Star TV UBC TV ne Star FM nga mugiwuliriza radio za UBC zonna muziwulirize ziri radio 11 ne TV stations 4 zonna muzirabe mwebale nnyo mwebalire tuweeko ku radio stations za UBC radio stations za UBC tuyina Star TV tuyina UBC Red eyo eweereza engulu tuyina UBC West eweereza b'omu Western tuyina Magic eyo y'abavubuka ng'eyo ekwasaganya bya sports and music tulina Butebo FM eyo eri mu Eastern tuyina Kasese gye tuyitanga FM eri side ze Kasese eyo tulina radio Bururi FM eri side ze Bururi radio ziri 11 TV stations tulina Magic TV eyeweereza baluzungu tulina UBC TV ng'eyo ya TV y'eggwanga tulina Star TV yeno mulongo sala okwabeera tulina UBC channel 24 ng'eyo y'abalokole ffe twasalawo okubeera nti buli lulimi lwonna lwe tulina wano mu ggwanga tuliweereza empuliziganya yaalwo okubeera nga tusobola okucommunicating obulungi n'okutuusa program za gavumenti eyo yonna gye muli tweyanzeege mu kaseera kano nsaba abangeye mulongo group tuliwa nsabayo omuntu omulala omwajja abangeye mujje mpolampola tembanga we muli kulwangeye abangeye mujje mulongo WhatsApp group omuntu omwajja nyambeko ono ku muzindaalo enjoja tiimu mulongo babiri esaara nakasero market kooti y'amaka twezimbe group kyatelekera mulongo group ensambya abamu bali mu mirimo naye tujje abaliwo ne babeera basatu abakiikiridde tuli bumu kooti y'amaka kiyunga mukono tiimu mulongo kooti y'amaka kikoza group tiimu no motias beyanziza mugalo bannange kireka farmers muliwa zinunula omunaku gayaza bulamu mukama afaayo nalugule webaze mukama nsumbi group ndikibuulirani mulongo babiri esaara waatali tiimu mulongo gwe kitanatuukako yayogera ntebe power of mulongo babiri esaara kisimu group different colors one people kiwatule twanirize kooti y'amaka kikoza mukono original akwata empola namuŋoona lubya tukwatire wamu mulongo babiri esaara mulongo group emasanafu tiimu mulongo no stress ebwayise kabulengo agali awamu
group tiimu mulongo Kaluga Road tiimu tuli wamu n'abagumikiriza kooti y'amaka mulimu tiimu ez'eddalu tiimu abeesiga Mukama Kabuuma Gangu tiimu mulongo No Sleep Kyengera tiimu mulongo Die Hards emabega nga tiimu gye tusoma agikiikiridde babakiikiridde nga bwe bajja wano Amina jangu nga ye group team WhatsApp group emabega waddeyo mulongo babiri Sarah Nakasero team Nakasero team Twezimbe kyaterekera mulongo group Ensambya kyaterekera mulongo group betumaliriza nga bakka kisoga